kwekuumira ku Ugandan lifestyle amanya nze Segawa Morishid mbagala nnyo. Omuyizi wa Lubiri SS ono abuuse okuva ku kizimbe n'amenyeka. Weebuuze ensonga ki emuleetedde okuwanuka waggulu ku kizimbe okwagala okwetta. Waliwo essomero lineno liragidde abayizi badde ewaka. Bano abayizi bagenze maaso n'okubanga beekalakaasa. Babagamba mukwate ekkubo mudde ewaka. 0709685552 enamba gy'osobola oyitako gwe wenna atawanyizibwa obulwadde bwa ulcers. Tusobola obujjanjabira ddala omugejjo, amannyo nga gakuluma, pressure, sukaali, nammwe abaami ng'amaanyi matono tusobola okuba nga tukutereeza bulungi nnyo. Kati abayizi ku ssomero lya Lubiri SS, yes, Lubiri Senior Secondary School, baneeno si bamativu ku ngeri ababakulira gye babayisaamu. Munnaabwe ssaawa zineeno ali awo mu ddwaliro Emmengo akyapookya n'ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'okuwanuka ku kizimbe waggulu n'agwa wansi, amagulu ne gakosebwa, ensingo nayo n'ekosebwa kw'ossa n'omugongo. Omuvubuka ono ategerekeseeko erya Regan Atuhaire, myaka 2 egy'obukulu era ng'abadde asoma mu kibiina ekya siniya ey'omukaaga. We twogerera bineeno ali mu ddwaliro ery'Emmengo. Eno nga bayizi banne be baliwo okulaba nga bagenda mu maaso n'okuba nga bamujjanjaba. Kati weebuuze byabadde bitya? Ono yabadde ayambadde ekijirikooti ekitali kya ssomero eryo. Jjukira amasomero gabeera ne school uniform, school sweater ne sports wear. Abamu babeera ndowooza n'engatto nga za ssomero. Woba toyina ngatto ya bbulaaka toyingira ssomero. Bino mbu oyina tekisado ya brown, oyina maraki ya brown, toyingiza ngatto eyo. Baagala ngatto ya bbulaaka. Era ffe ebiseera bye twasomera, nzijukira twasoma ye bwali mwaka ki 26 eyo 27. Tombuuza kirasi kimwe nali naye we twasomera ng'engatto za bbata ze ziriwo. Mwana wattu oba togisaze ng'abazadde tebajja kugulira ndala. Kati ono baamulayo mu kijirikooti oba mu kiswera ne bamugamba kijjeeko. Era olwamaze okukijjako ne bamugamba kwata ekkubo odde ewaka. N'agamba kale mwagala nzire ewaka tekirina buzibu. Ono yawamattuse ku kizimbe waggulu ne yeesuula wansi. Era mu kwesuula wansi yabadde alina akapapula kayina mu nsawo. Omuntu yenna agenda okwetuga n'abamu abagenda okwetta aleka akoze eddaame. Si eri eby'obugagga bwe wabula ng'anyumya ki ekimuviiriddeko okwetta, ng'anyumya nsonga ki emuleetedde okuva mu bulamu bw'ensi. Okifuna bulungi nnyo. Ebintu ebiri mu masomero mwana wattu byewuunyisa. Mukyali okuba Lubiri nti baneeno baasi kati nkubuulira ganeeno. Kati amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano omwami Luke Owesigire ono yategeezezza n'agamba nti abaddukanya essomero lineeno yagambye nti baabategeezezza nti omuyizi ono yabadde ayagala kwejja mu budde olw'okumuvunaana okumenya amateeka g'essomero okuli ekyokwambala ekikooti ekitakkirizibwa ssaako okusala enviiri mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Abaana b'amasomero zino enviiri muzimanyi ze mutera okusala. Osala ekimemeya oluusi n'osala enviiri n'oteekamu oluguudo oba kitwandiyise akakuubo anti bye biriko ensaanyi zino.
Mwana wattu obwana naddala bu student obuwala ne butuuka ekiseera nga bugaba negayinga wakabi oyo gwe batagambako ng'asaze enviiri ez'ekika bwe kityo. Nonno bunene obuyingira senior 1 ne bugamba ho bannanga olulenzi nga lufaanana bulungi lwelwo HP ye ed prefect mwattu naddala banene abavubuka babeera mu senior ey'omukaaga kasamala okuregisteringa agamba maze oregisteringa temukyasobola kuŋŋaana kukola bigezo kati awo ndi waddembe okukola kyenjagala. Nonno baneeno babadde tebeetaaga kubimanya. Amateeka gabeera mateeka era olina okuba nga ogondera amateeka kasita oba nga oli muyizi mu ssomero eryo. Mulinza okumanya ebyaddiridde n'abangi mulinza okumanya omuvubuka ono biki bye yatadde mu kapapula. Kale wuliriza bino eno. Nonno omwogezi wa poliisi yagambye ono amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luka Oweyesigire yagambye nti nno batandise okunoonyereza ku nsonga eno era nonno waneeno baagaseeko n'okuwa abayizi amagezi okutuukirira nga poliisi singa babeera bafunye ebibasoomooza mu masomero gye babeera basomera. Mukitegedde bulungi nnyo. Ate kitegeeza olw'okuba omusomesa akuyisa okukubayo kibooka emu bbiri mb'ogende ku poliisi omuloope. Ku poliisi nonno batera kuloopayo bamenyi b'amateeka. Woba nga bakubidde ensonga nga ya muzinzi, sooka ogenda olabe headmaster, wabeerawo deputy, wabeerayo n'abavunaanyizibwa ku byenjigiriza osooka owe reporting eyo. Wagaya bannanga omusomesa gundi yankubye. Kubeera waliwo n'abasomesa. Fe twasomeranga omusomesa kasaraba ng'otunuulidde. Kati nga ffe abamu abalina amaaso amalungi ng'ate galabira wala. Ago amaaso gaatuyambanga mu kusoma, mu kulaba ebiwandiikiddwa ku lubaawo ne tubiteeka mu mutwe. Ng'ego amaaso gaffe amalungi. Kasita otunuulira omuwala gwe yeegwanyiza, mwana wattu empala nange egenda kukula. Egenda kukulira ddala. Lwaki otunuulira omuwala n'omusomesa gwe yeegwanyiza? Jjukira gwe toyina ky'ogenda kuwa muwala oyo. Kyokka omusomesa asobola okumubbira ku makisi n'obutamukuba. Obiraba by'abakusingako. Kati nonno wano yagezezako okubagamba muddukirenga ku poliisi owaabe. Naye nga ddala nange kye neebuuza kati ng'ogenda ku poliisi ng'ogamba nti munnange ng'okola statement ndi munnange bangobesezza ekijaketi ekijaketi ekitali kya ssomero ng'obitandika otya? Oba tolina ngeri gy'obitandika? Kale nonno maama w'omwana ono ategerekeseeko aga Anet k'obusinge. Ono nonno ye maama wa Tuhaire. Ono amawulire gaamusanze bambi ali mu kuddukanya mirimu gye mu bitundu by'eyo erugala. Era weekitegedde yasobodde okuba nga adduka mangu ddala atuuke mu ddwaliro e Mengo alabe ki ekyabadde kituuse ku mutabani we. Kati eno yatuuseeyo n'alaba nga bambi yamenyese emikono gyombi, ensingo n'enkizi nga tebiri mu mbeera nnungi. Omu ku mikwano gya Tuhaire yategeezezza n'agamba nti omusomesa oba omukulu avunaanyizibwa ku bisomesebwa oba ku bisomesebwa. N'agamba nti yalagidde munnaabwe okuggyamu jampa gye yabadde ayambadde era olwagimukwasizza n'amulagira okukwata ebibye addeeka. Bambi omuvubuka yamwegayiridde n'amugamba bambi nyamba saagala kudda waka kale jampa ogiggyemu yiiyo ogirina ndeka nsome. Omusomesa yeeremye n'agamba nti kwata ekkubo ogende. Zabadde ziwera ssaawa musanvu nonno ez'emisana. Tuhaire n'awanuka waggulu ku mwaliro gwa kusatu. Ku mwaliro gwa kusatu ne yeggunda wansi. Ono we baamulabye nabasobola okuba nga bamuddusa mu ddwaliro e Mengo. Wano we mulindiridde.
Mu mpale ye yabadde awandiiseemu akabaluwa akaliko amannya ag'abasomesa be yabadde agamba nti nno be bamuviiriddeko okubuuka ku kizimbe ayagala okwetta. Bw'oba ng'oli musomesa nga kumanya omwana oyo ge yawandiise kw'oli weetereeze. Omwana yadde ayagala kufiiririra banne ng'ayagala kwekyangacanga ate era singa yafudde n'abasomesa ndowooza mwali badde nammwe mukafiiringa kubanga kyali badde kibalumiriza nga mugamba omwana yafudde ku lwaffe. Kati nno atuhayire yawandiise akapapula ako ng'agamba nti Master Gundi mwabandeetedde okukola ekikolwa bwe kiti ekyokwagala okwejja mbodde. Kitegeeza yakikoze akigenderedde ng'ayagala aweere saddaaka eri abalala. Sanga abazadde abakambwe awo oluvaawo mwana wattu oba ogenda kubwa ebya siriyasi. Ate era n'ekirala ogwo musango attempted murder wagezezzaako okwejjawo okugezaako okwetta nagwo musango oba mutemu w'ekika ekyawaggulu wabadde ogezaako okutta omuntu gwe muntu eyagezezzaako okwetta. Kitegeeza attempted murder wagezezzaako okutta omuntu wagezezzaako okusaanyawo obulamu bwo. Ate kyendabye aweze emyaka 20 kitegeeza nti oyo aba tagenda kampiringisa aba asobola okugenda ekitalya oba eruzira. Kale bambi abasomesa muyige engeri y'okukwatamu abayizi baneeno, mwogerezeganye nabo mubabonereze mu ngeri esaanidde. Omwana ng'oyo kale kiyakoze si kirungi naye mufuneeyo kale mwe bye mulaba nti kati oyo okumugamba okudda ewaka n'ebirala byazze ng'ayitamu osanga bye munyigiriza okukola ekintu ng'ekyo. Naye mufube okulaba nga mumanya abaana baneeno. Abaana bajja ku masomero naye nga bakulidde mu societies ez'enjawulo, bava mu maka ag'enjawulo. Gwe tomanyi mwana kiyasuza akola, nza okuba nga yasuze nga bamubba ewaka bamugamba gwe nkuweeredde school fees genda osome naye otasoma bulungi nja kukusekula. Kati atazze ku ssomero ate omugamba okudda ewaka. Maama we waanaamanya nti nno bamugobye okudda ewaka n'amugamba ki? Kale nammwe abayizi okwetta si ye solution. Walemu okwetta ng'oli candidate mu P7 n'olemu okwetta ng'oli candidate mu senior 4. Lwaki ate okaabya abazadde b'amaziga? Lwaki obakaabya amaziga? Tekibeera kirungi. So kibi nnyo era waneno ku Ugandan Lifestyle ekikolwa ng'ekyo tukivumirira. Abaddukanya essomero lya Blessed Sacrament Kimanya lino lisangibwa sides eyo mu Greater Masaka. Nonno eno abayizi basobodde okuba nga beekalakaasa. Lwaki beekalakaasa? Essomero tewali masannyalaze, basemberedde okuba nga bakola ebigezo. Generator mbunfu temuli mafuta n'ebirala. Ne bagamba mmwe musaaga ffe twagala kusoma kuba tusasula school fees. Nonno bano bawaliriziddwa okulagira abayizi okudda ewaka. Abayizi be bagambye okudda ewaka mulimu aba senior ey'okusatu, senior ey'okuna ne senior ey'okutaano kw'ossa n'abasoma 6 oba senior ey'omukaaga. Nonno baneeno bategeezeddwa nga bwe bajja okuyitibwa ng'ensonga zaabwe zimaze okugonjoolwa. Bajja bagamba mukomeewo ng'ensonga zimaze okugonjoolwa. Kati nonno Father Michael Kamulegeya ono nonno yategeezezza nti nno bano abayizi basobodde okutuulanga bo okusalawo babazze ewaka kubanga munnange ekintu kye bakoze
kiragira ddala obusiufu bw'empisa. Nonno yagaseko n'agamba Father Kamulegeya yagambye nti nno abayizi baneeno babadde beemulugunya ku masannyalaze okuvaako kyokka ng'essomero teririna generator. Kitegeeza generator ezaaliwo zaafa nga bwe nakugambye. Kati essomero mu kubeera nga terina generator ne bagamba amasannyalaze gagenze, tetulina generator, tulina okusoma ebitabo. Biki bye mutunnyonnyola ffe tetwagala bimanya. Nonno abayizi bo bagamba nti nno obudde bwe buziba nga babalagira okugenda, ate nga we bagamba okugenda mu kiseera kino eno bali mu kiseera eky'okwetegekera ebibuuzo. Bagamba musaaga mujja kuzzaako amasannyalaze. Bano basobodde okuba nga baleeta poliisi egumbulula abeekalakaasi newankubadde bano babadde ba studenti basobole okuba nga bakkakkanya embeera esobole okuba nga edda mu nteeko. Kale ndowooza gego naago agafa saidiz eyo ku ssomero erya Blessed Sacrament Kimanya. Nze Ssekabwa Murshid mbaagala nnyo.